nti Abannayuganda basobola okulaba Biswanka ng'omwana omuto. Naye wonoonyereza obulungi ennyo okufiira ddala ku mukyala amusasulira ennyumba ali myaka nga 45 43. Omukyala oyo asoma magye ali mu Massachusetts we maserabidde. Omukyala owa Biswanka we bali mu njogerezeganya. Ali mu myaka egyo gye nkugambye atemera myaka egyo. Kati gwe okyayinza ogamba nti tudiringana muvuku na mwana muto. Ali kinga atya ne mukazi wo? Kati yamukubira essimu n'amutegeeza nti mulwadde. Biswanka yeye mulwadde. Kyokka ate mani omukulu abadde andilopinze wano omugambye ndi mulwadde tanfuddeeko. Kyokka sina n'agenda kungulira ddagala. Mbadde nsaba kunnyambako ojje wano kugundi kubinzaali onyambeko kati embeera bwekyo ndowooza we yasabira okumusuza nti asuubira nti omusujja guyinza okuttuka ekiro. Bijja muntu twala empola. Gasabo. Mukyala wo muli bafumbo oba girlfriend just fiancé? Tugezeeko kubanga tufuna Biswanka naye atuweko ku side ye. Alo Biswanka. Agamba Uncle Vicky. Ali stedo ogamba otya mwana wa mama? Wendi papa. Anga ate byempulira sibiwoomesa nakabululu. Tuli no live ku Vicky exclusive ku mpewo. Abantu beebuuza omwana gwe basupportinze of recently akalelizinga korabewe ey'amaanyi n'omwami John Black bwabwabwaye. Mbeera ki egenda mu maaso? Ogedani Moon Avenue. Moon Avenue bakwasi ba filimu na video. Bankwatirako video z'ennyimba zange era bwe ziri awo. Nga bagenda kuyambako ku birala oba osasula basasule? Yali agala promotinga Moon filimu osegeera. Nankubirawo nangamba mwana we banalaba brand yange ngekwatidde nyimba zo kuba buyimba bwange bwali kwegamba bwakabi. Kati nga olaba rest of my life wakabi. Kati nangamba we banalaba brand yange kwaddemu era nji promotinga kubanga nze njiri babingi kwaye akola mu byokogera filimu abigezaako. Kati nangamba mwana yate ebya video bine nayo sofuna yakasente ate ne mu bya okwogerera filimu. Ndi naye byo tebitambula bulungi ngezezaako kumala akabanga naye tebitambula kati nebya video okushootinga video mbigezaako bwatyo. Ne tukwatagana bwetyo era kyekyo kibadde kitugata. Okay, bwenjogeddeko ne Moon angambye nti walya mukazi we nga weerwazizza. How true is that? Lwaki ensonga z'abakyala zikumalamu? Biswanka naliko nawe mu interview nga ensonga z'akabiri era bagamba kyekimu bakyala. Galayo zendi artist labayo. Artist anonye engeri yonna gye. So kati omukyala yagenda kutwalira Biswanka ddagala. Namukonvinsinga Biswanka mukyala wo n'asula ewa Biswanka. Esebo ekyali. Evidence n'ogifuna otya nti oluwombolo lwataganjuddwa. Ensonga z'omuyimbi Biswanka n'empisa zikyagaanidde ddala okusinziira ku management ebadde emukwasaganya. Lwaki ngambye nti ebadde emukwasaganya? Abavuddeyo olunaku olw'eggulo bano ne baba nga bakikakasa nti ono bamusudde ettale empisa nfu nvundu takolekako mu mbeera za kumuwabula ate era taddaabirizikika bw'aba alina awakyamu waasobezza. Moon Avenue eno ye company oba ye management eyasalawo netwala omwana Biswanka era abadde under Moon Avenue. Lwaki bekyanze to the extent omuyimbi nakakasanga bwe yalya mukyala wa bosiwe mucho nti mukyala wa Moon Avenue yebakako ate n'omuyimbi gwe baleeta okumanaginga Biswanka.
ankwaniriza buterevu ku mukutu Vike exclusive yona gyosinzira okubeera ng'otulaba okosako kubanga otuliriza mu bitundu eby'eggwanga Uganda ne bweru waalyo buli omu wooli ku mulimo w'okakkalabiza ekyo ky'amaanyi abavuddeyo ku mirimu egy'enjawulo tubakulisayo akawungeezi k'olunaku olwaleero katusuubire nti buli kimu kibatambulidde bulungi video gimpereka like nkola eriko ya view and like yes kijambako video kubanga etambula ku misinde gy'amaanyi information nebanga etuuka kwese kino ayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde ate twegattangako mu butongole osobola okutuwegattako ng'osubscribinga bw'omala okubeera ng'osubscribinga kwata mukadde kajja mu kigambo personalize kateeke mu kigambo all wegambira turn on that notification bell ku simu ku computer ne ku tabyo ojja kuba otufunira ddala bulungi nnyo nnyini ddala kaakati ensonga za muyimbi Biswanka ono nga music career ye agitandikira mu Fangon Forest awo makindye mu kizungu mu kabira ng'olwaleero erinnya lye baakazaawo akubawo oluyimba lukwata abantu omubabiro era abantu bamwagala Biswanka wenjogerera olunaku lwaleero nga amaze okukyankalana ne management ye era nga baawukanye si bulungi wabula bubi olw'ensonga zengenda okubeera nga nkumenyera management ze yamenye ekisookera ddala mu nsonga eno Biswanka bwe yali ava mu Fangon ewa Alien Skin ono yagobebwayo bugobebwa era bwakya kumakya nga takyasobola kuyingira gate oba kikomera ekya Fangon ensonga ya Mugobya bamusanga n'omuwala mu studio and of which nakolako exclusive interview naye amwena ne mbategeeza ku byali bigenda maaso mukadde ako bwe namubuuza ku nsonga z'omuwala oyo yatunnyonnyola n'agamba nti omuwala yali just mukwano gwe ng'amuyambako buyambi because omuwala naye yali azze kubanga boostinga muko mu music career ye so Biswanka bwaveeyo yali ayaggayaga okunoonya omuntu ayinza okumukwatizaako mu lugendo lwe olw'endongo so masekatikati awo omwami VJ Moon ono nga ayogerera film we yamusangira ne batuuka ku nzikiriziganya babiri gye baakola era bano ne bakola endagaano yaabwe ey'obuntu ffe abamawulire gye tukitamanyako wabula oluvannyuma mu VJ Moon nga azze mawulire yategeeza nti azze oku-announcinga oba okutegeeza ensi nga omwana Biswanka bwamusayininze mu management ya Moon Avenue era okuviira ddala ku lunaku olwo Biswanka abadde nga atambuza endongo ye bulungi agenda kugezaako kubanga nkubira VJ Moon ng'omuntu yaba atunnyonnyola mu situation efaanana ng'eno simanyi oba tali kuvuga naye yabadde yannyonnyoddeko dda olw'obufunda bw'obudde ne tulema okulabagana ate atunnyonnyole ensonga zino mu bulambulukufu obusukkako ekyo kye yaŋŋambye kaakati ensonga gyawa VJ Moon agamba nti omwana oba management ya Moon Avenue egamba nti omwana oba omuyimbi Biswanka bagezezzaako nnyo okumuteeka mu line ejjamu omwana alina olugendo olulungi singa aba alukozesezza bulungi mu music career ye wabula tekisobose ekisooka VJ Moon agamba nti omwana Biswanka ku nsonga y'okwagala abakyala alimo yayitirira yayise we yandikomye VJ Moon tuli live ku mpewo yadde obudde bwatubuza obusinkana mukulu soko mbulizeeko kuba tulaba era oba neeyanjulire nze mbadde nkwanjudde abatulaba nsanyuse nnyo okuwuliziganyako nabo amanya n'eddoboozi VJ Moon owa Moon Avenue nsanyuse okubeera ku mpewo gamba nti abadde manager
abadde manager wa Biswanka omutongole. Yes sir. Nsonga ki eyakumegudde n'owandiika olukoloddolo lwa posti ku kibanja kya Facebook nga olaga nti omuyimbi Biswanka gw'obadde wa sayininga under Moon Avenue omutadde? Ensonga eyandeesidde okutuuka ku extent eyo twagasse ebintu bingi omuli empisa embi okuva eri artist gwe tubadde tumanaginga. Mu mpisa ezembi nga mwe muli obutawa management kitiibwa saako n'okuvumanga abawagizi be tukolerera okufuna n'abavuma amwogeddeko ekirungi n'amuwabula yenna abadde ng'avuma buvumi nga tataliza. Kale n'olw'ensonga eyo ffe tulabye ng'ate bizinensi efa ng'ate abantu abawagira bayinza okulowooza nti management ye byonna byonna ebimanyi ate era ebiri mabega. So olw'obutafiiriza ba artist balala be twandikolaganye nabo okugamba nti abo management yaabwe tefa ku bayimbi evumisa abantu, tetwayagadde kufiiriza ba artist balala be tugenda kudda mukola nabo. So ne mugoba. Mwamugobye mwali mwamusayininga oba mubadde ku ndagaano ya buntu mumwa? Twabadde ku ndagaano ya buntu olw'ensonga nti abayimbi si bantu bangu, abayimbi abamu naye mukola endagaano nze ndabyeko kubaweererako ddala nga baline ku ndagaano naye ng'omuntu yekwasa akasonga katono nnyo neyefuula nti wavudde ku ndagaano ensonga lwaki nange nakudduseeko. Omuntu omugamba full management oba olina omuwa buli kimu kye yandyetaaza okukozesa. Abayimbi olina omutwalanga mwana muto nti buli kyakusaba ky'omuwa. Kati omuntu ayinza okukusaba n'agamba njagala kwambala lugoye bwe ruti, oba tosobodde ddumuleetera mu kiseera ky'asuubira. Asobola n'okusinziira ku kyambalo n'agamba olemereddwa. So kati kikulu nnyo okukkaanya gentu mukodde wano kubanze yaŋŋamba nkolera buli kimu ennyumba asobola okusasula buli kimu mwe muli mukolera music, okukola video, okutambuza yonna yonna gye lina okulaga oluyimba n'okumutambuza mu interviews n'omuteeka ku shows ez'enjawulo gy'aba bookingiddwa. Ng'ani avunaanyizibwa kumukwatira shows zino? Ani abadde avunaanyizibwa ku byambalo bye n'ensula ye? Ensula ya Biswanka eyo ye yabadde ne mukyala we, alina omukyala we bali mu ngeri ya mukwano ali mu nsi za bweru eyo mu Amerika. Oyo ye yasigaza ekyokusasula wasula. Wabula okukwatagana okulya omuyimbi alya ki, aliira wa, atambula atya, ayambala atya, byonna byonna ebisigadde tubadde tubikolanga management. Era tukakasa bulungi nti mu myezi gye tukolagayo naye ena tusobodde okukoleramu ennyimba z'evidiyo 4 mu myezi ena. Tutadde Rest of My Life, Want You tukoze onotwala ani nyingi ziri 4 zonna tuzikoze ntuziteekayo. Era Abanauganda ne baziraba nga ziri labeled Moon Avenue era still. Basically mpisa ze zisinza okulemesa. Empisa zisinza okunemesa n'okwetwala nga tali muyimbi. How? Biswanka management emubulidde enfunda eziwera mu kwogerezeganya mu meeting. Tutudde nnyo meeting etukowanga management. Biswanka lekera okuvuma abantu ku TikTok. Biswanka va mu ntalo z'aba TikToker. At the end of the day ba promoter bajja kulabanga TikToker. Feno mu side ya music tufiirwa sente. Tujja tuko mwaka tubale sente zitukozeemu nga sente tuukeza bwokya. Biswanka n'alemera ku TikTok n'entalo ze. Ensonga y'emu Biswanka weewerevo. Kampuni yakuteerawo entambula engeri gy'osobola otambulamu. Biswanka ajjako abavuzi ba bodaboda piki n'avuga piki olunaku lulamba. Kisuula kampuni mabanja. Yes, however, akwata kuzize n'agamba nti anvuze piki yo olunaku lwonna naye sente zizino. Yes, akwata kuzize. Naye nga ffe kampuni abazimba ekifaananyi kituteeka wa wengende wa Akiram ne mugirayo engoye zagenda okwambala olunaku
nemuwa emitwalo gyo ba 10 Biswanka engoye ezo nabanga atazivugira mu pichipichi nagenda wano nagenda nalaba kusula birungo nalaba kugondi ekintu ekyo fenga management abazimba brand kiba kiteekawa at the end of the day kiba kibakuba anje kibeera kibakuba kiba kitukuba tuba tuzimba omuntu tusuubira muntu sente ate abantu gwe balaba buli kaseera baagalidde ate nga bamulaba ku pichipichi embeera bwetongeye okuvuga boda so ekyo nakyo kituleetedde okubanga twekengera sente zaffe gye zigwa wayinza obutaba watuufu bizinensi ya boda eno abadde tateekako basaabaze oba abadde apangisa kutambulako bibye nga muntu kakati ku boda ye wayimiriza piki ng'omuntu wayimiriza wayimirira ontwaleko ng'ayimirira mga naye nze munaye nze biswanka manya vuga piki neevuga tegedde ng'omuyimbi bw'akikola kati gwe abadde nannyini piki gwe otuula amabega ye yakuvuga era yabamanyi wa gye yeetwala so nga nti akasente kadize kayingira takubuuza na bisale bigenda kuba bitya wabula yeevuga neyetuusa gy'ayagala nakola byakola paka wawulira nti akooye n'amugamba zibadde mmeka nti sente bwe ziti ndabyekaawo n'omukyala ku mutimbagano wano agambye nti yanoonya enamba ya Biswanka ng'ayagala muyimbire ku birthday party ye naye ne bakkiriziganya bulungi akasente era nga mikwano gy'omuwala oyo bonna bamwagala oluvannyuma lwo saving enamba ya Biswanka byalaba ku status ye byamumala okukkuta era booking gye yali akoze n'agita kati abantu abadde n'enamba ya Biswanka bonna abasaving enamba ya Biswanka basobola okujulira bulungi ensonga gye njogerako Biswanka yise ebigambo ebitayisika mu kamwa ebitawoomera matu kyokka ate nga ye kuye kisobola okuba nga kya bulijjo kati ate naffe n'ensonga eyo yennyini era naye yeyongedde otukuba ebigambo ebyo tutegeeza Bannayuganda n'abawuliriza bonna abawagira music industry bafaani ba Biswanka ebimu abikolanga ye omuntu nakati wuno ataddeyo ku status ye twazaalibwa kubalumya mitwe mpaka nga mubeesonye riba nanti ebintu byakavuyo ebintu byakavuyo nnyo on top of that n'atwala ne mukyala wange ensonga z'omukyala oyo nziwuliddeko awo naye mbadde njagala ozitutangaaze bulungi VJMon ogwe nga manager ate omuyimbi gw'oleese okumanaginga sinakindi tasula na maka oba oli awo gosulamu agago how comes omuyimbi alabika ng'omwana omuto mu ndabika nga n'oluusi abantu abamu basobola omunyooma nga bamubuusa amaaso okuba nti yakwata kutulya boss yalya mu luwombo lwa manager how comes kakati Abannayuganda basobola okulaba Biswanka ng'omwana omuto naye wonoonyereza obulungi ennyo okufiira ddala ku mukyala amusasulira ennyumba ali myaka nga 45 43 omukyala oyo asoma magye ali mu Massachusetts we maserabidde omukyala we bali mu njogerezeganya ali mu myaka egyo gye nkugambye atemera myaka egyo kati gwe okyayinza ogamba nti tudiringa na mwana muto alikinga atya ne mukazi wo kati yamukubira essimu n'amutegeeza nti mulwadde Biswanka yeye mulwadde kyokka ate mani omukulu abadde andilopinze wano omugambye ndi mulwadde tanfuddeeko kyokka sina n'agenda kungulira ddagala mbadde nsaba kunnyambako ojje wano kugundi kubinzaali onyambeko kati embeera bwekyo ndowooza we yasabira okumusuza nti asuubira nti omusujja guyinza okuttuka ekiro bijja muntu twala empola gasabo mukyala wo
Muli bafumbo oba girlfriend just fiancé? Sinaba kumwanjula era sinamuwasa naye. Mubera nga walondo oyo goli yanjula. Embeera ne yange ebadde efaananako sebo. So kati omukyala yagenda kutwalira Biswanka ddagala. Namukonvinsinga Biswanka mukyala wo nasula ewa Biswanka. Esebo ekyali. Evidence n'ogifuna otya nti oluwombolo lwataganjuddwa? Kati embeera eyo wabaddewo show eyabadde ku TV emu eri awo mu bendobendo ly'Ekansango oba Nsambya samoyawo. Kati babaddeko ekibuuzo kye bamubuuzizza ndowooza n'akiddamu bulala. Nkyeta mukyala wange okumuwandiikira nti naye toyokezza tozzeemu buvi bw'otyo. Namuvuma ekigambo ekibi ekitwaliramu ne maama we amuzaala. Ne bawanyisiganya ebigambo nti vumanzi naye tuvumanga maama wange. N'olw'ensonga eyo okuvuma maama we obusungu obungi byonna n'abyasa. Via comment oba ne batandika okuwanyisiganya ebigambo. Kati najja eno ewange n'abyasa. Era ne kyaki ezo nzirina. N'ebigambo byawanyisiganyiza ne Biswanka mwennyini. Bye bamuvumye omukyala n'avaako n'aŋŋamba embeera yali bweti ne bweti. Kati awo omukazi aba atuuse nti oba mwenna munte naye nga nkulaze Biswanka omutuufu. So mukazi wo akugamba ebyo nti mutabani wo kuba kati mu business wise aba mutabani wo. Nti mutabani wo yampisaamu eggaali. Engeri eyo yennyini. Naye obusungu bamaze kumulinnya kumuvuma n'okuvumiramu maama we. N'alyoka abyasa. N'abyasa sebo. So omukyala omwesigwa business. So essaawa za leero abantu ababadde babalaba nga mukwata ku mwana ono Biswanka olwaleero nga tebannafuna mawulire gano nti mwateŋŋanye bigambo ki oba bubaka ki bw'osobola okuba nga obawa? Ngeri gye nfunye eddoboozi n'omuleero tukwempisiza obubaka buno obubaka bwensobola obbawa nti yenna adiringa ne Biswanka adiringa naye ng'omuntu. Ffe tetukiriimu ekyo kyo nkyogedde mu lwatu. Tetukyalina business na Biswanka, tetukyali connected na Biswanka. Yenna atubuuza omuyimbi kati aba atubuuza Latinum, bikwatagana ku Latinum. Latinum waffe gwe tumanyi oli omukaddemu oba ono omupya? Latinum mwennyini owaffe omukadde. Amannya gange nze Latinum. Oyo mwennyini. Oyo kati omuntu asobola kutubuuza Latinum. Naye tebatubuuza Biswanka. Lwaki abayimbi bano temubateeka mu ndagaano? Saakida tyagiremeddwa abaako byasasulira. Wano tulabyeko management ezizze zikikola. Kaakati abantu bano bwe tuba tubikwataganye bonna mu nkolagana social media ino ebiseera ebisinga esobola okubeerera security naddala ku muntu ng'abadde akubyeko. Nti twetegereza gundi etambula etya, YouTube etambula etya, performing otya. Embeera ekikola bwe kityo. Kaakati tufuna emisingo nti ekipapula kyokka kiyinza obutamala obanga eryowola ssente. Okutali musingo. Kati ffe wemba nfunye omusingo guno. Unfortunately nti ate omusingo yakozesa olukujjukujju n'akozesa essimu yange n'ajjamu logins n'alwalako kubanga zikyusa ate nga zitasobola giyingiramu. Kale ate omusingo n'agunyakula. Ekintu kino kyonna yali akiteeseteese kyava mabega si kya leero. Kale tweyanziza nnyo tweyanzeege VJ Moon CEO Moon Avenue. Kale tujja kuba tukweyongeza. Kale kakati VJ Moon wolimbiddemu avudde ku mpewo nti kakati saawa yakuanalyzingamu.
how can my wife, my girlfriend, my fiancé bwagenda neyebaka ne Joel oluvannyuma lwa Joel okufunamu obutakkanya naye ne mukyala wange gwe yeebakako ate n'alaga nti akoma waŋŋamba nze Joel namulya oba yandya mu mbeera eyo kyensobodde okufunamu ekirala njagala kukubira n'ebiswanka kennyini tutuliziganye sides zombi kati side endala Biswanka yagamba Muka'Boss nti ndi mulwadde ndeetere eddagala naye omukyala n'atwala eddagala ku binzaali Salama Road nga mukazi wo fiancé atwalira atyo omuyimbi wammwe eddagala n'asulayo mpozi ng'atuukiriza eŋŋombo ya Fear Women bw'atatuukiriza ŋŋombo ya Fear Women oyo omukazi obeera okola ki obeera omwesonyiwa mu mbeera emu oba mu mbeera endala so nawe kennyini osobola okukuba ttooki mu bigenda mu maaso katugezeeko kubanga tufuna Biswanka naye atuweko ku side ye. Alo Biswanka. Alisted ogamba otya mwana wa mama? Wendi papa. Anga ate byempulira sibiwoomesa nakabululu. Tuli no live ku Viki exclusive ku mpewo. Abantu beebuuza omwana gwe basupportinze of recently akalelizinga Korabewe ey'amaanyi n'omwami John Black bwabwabwaye. Mbeera ki egenda mu maaso? Embera wa anko. Ndongo. Ya embera ya management yo Moon Avenue. Anko bisoka tabiranga ko management yonna. Ogedani Moon Avenue. Moon Avenue bakwasi ba filimu na video. Bankwatirako video ze nyimba zange era bwe ziri awo. Nga bagenda kuyambako kubirala oba osasula basasule. Yalya agala promoting munu filimu Segera. Na nkubirawo nangamba mwana webanalaba brand yange ngekwatidde nyimba zo kuba buyimba bwange bwali kwegamba bwakabi. Kati nga olaba rest of my life wakabi. Kati nangamba webanalaba brand yange kwaddemu era nji promoting kubanga nze njiri babingi kwaye akola mu byokogera filimu abigezaako. Kati nanga mwana yate ebya video bine nayo so ofuna yakasente ate ne mu bya okwogerera filimu ndi naye byo tebitambula bulungi ngezezaako kumala akabanga naye tebitambula kati nebya video okushootinga video mbigezaako bwati ne tukwatagana bwetyo era kyejo kibadde kitugata ekintu ekibagase for how long Biswanka akayimba yasoka kwata wanti yunazaako notwalani then na kind of rest of my life ebwekyo okay abwenjogeddeko ne Moon angambye nti walya mukazi we nga weerwazizza how true is that lwaki obakyala zikumalamu Biswanka naliko nawe mu interview nga ensonga zakabiri era bagamba kyekimu bakyala galayo zendi artist labayo artist anonye ngeri yonna gye yekumira mu mawulire so atenze okwagaliza tebakuŋŋaana so nze ndi muntu ayagaliza ennyo munu musajja ayagala yaŋŋambye juzi bintu biri ku script byaffe naawe ebyo sanjagade kukyogera nti stanti yaffe naye ate nina okukyogera kozi saka abantu bagire nnyo kozi eyo stanti yaffe twagipulaninze musajja wange muno ndimu promotinga kumwe nani a promotinga ani wano inze ate wakabi ya promotinga kashegede so kati nze ndi muyimbi yangambe kuba mbadde olusi namugamba yangamba so bera wamunga tugirira ne mugamba ko ine motoka nze nja kuyitanga ku busho bwe mbanfunye oba kasente katono kenfunyeyo nkuwengako era bwe gubadde nga mwokyayo Segera. Ani abadde avunanyizibwa ku bookings za Biswanka? Biswanka yenze ne wali abadde wabula yenze azevunanyizibwako from the start. Kuba natandika oyimba era ne wokebera ku TikTok enamba yange yo eno konkubiridde
So juzi naku mbale mabeganya yankonyeko nanga mwana njagala nkolewo kasitanti akananjogezaako nange nsolo okuwamba mu bavijje bannange bavijje jingo nti mpeereza nnyo firimu naye tesukka kasubi biki bwe bityo nga kyali era mwagaliza bamunoonyako bamunoonyeeko yaman no yakoye vijje mun musajja wa kabinyo tuli kugezaako mu promoting face ye emanyike mu bantu agamba nti oba olumu opangisa boda as an artist, a brand artist nga Biswanka n'ogamba owa boda nti munange nze Biswanka naye tuula nze mba nkuvuga n'ovuga boda olunaku lulamba ku brand yo tekigitta ate kigitte kati boda musango oba ki omanzi tulino tulipenze sebo nkulidde mu mbeera eyo siri mwana mutegeke nze ndi musajja mujiri boda mbadde nvuga boda era nakati buno obudde ndi kasikuuta kange nze mbeera nnyo kasikuuta kano kenvuga kuba sinafuna motoka kati anga atoyagala impangise motoka gye mba nsiba nvuga ng'ate sente sizirina ate era agambye nti waliwo n'omukyala akuyambako mu byensula naye mukyala oyo mbu mukulu myaka 40+ Biswanka ensonga z'abakyala lwaki oziyingiramu nnyo ezo script mugambe byonna twabipanze twabipanze njagala wandiika bwe banamulabanga ali nange nga tuli mu lutalo afune erinnya okitegeera mpulira bamumanye nze era nze mugambe kyobalaba tuliko tulikawefuwe ennaku zino zonna gwe mpositinga njagala bamanye muvijje munu bwafaanana kubanga nze ntera otambula naye nga bagamba ye bodyguard wa Biswanka nekinnuma nnyo nga nze omuntu ayagaliza alinnyeeyo neŋŋamba kati basajja abandi ku lusegera ate nga nabo baagala kuba bakabi nze kambawanikeko okitegeera era nze mpanika nnyo abantu kati n'oyo naye bambi ndi mupromotinga kubanga omuyimbi yenna aggumidde ekikwogezaako nti olina kyogase ku industry alinange njagala mbeeko nekyengase Biswanka yaleeta vidyemu oli tikitoka oba oli muyimbi nze nkugambye byonna ngwayo kuvayo dda nodda oba tikitoka kozi mbeerako nenkola ebintu byange nenzanya busikiiti byonna mbigatta ndi vasatayiro buli wamu nkubayo siriiko mbw ate ndi muyimbi kyokka no okay abawagizi bo bekiri kuyisa obubi obawa bubaka ki just bakimanye nti ezo documentary zaffe nze ngenda nakwokya akapiki kange kano kenaakagula nkole eggulire nga alini weyawekeza emmotoka okitegeera ebyo bintu tulina artist yenna bwabe era in Uganda if you are serious alone okitegeedde kale Biswanka okutwalizamu tuli mugezaako kulumya abantu mukwe nekyali wange okay tunoonya amawulire angeri gye tumupromotingamu kale amawulire tugaba wadde tinjagala mupromotinga amanyikemu nga bavijje singo bavijje junior okay bugambye ebyakaabye nangamwana buvidiyo mbogera naye bukoma kasubi kuba abeera kasubi okitegeera nange n'omuntu nze nkugambye olunaku lweyankubira esimu nakaaba n'okukaaba nga neegayirira bambi nangamba mwana vidiyo nzogerera juzi nagezaako okukola bubanda neneewamba nteekeko privijjemu nabo baba n'abaya taanapu y'omuntu yenna tewali kyaliwo nengenda ku people power nga teri ammanyi nanga Biswanka otikubye nenkaaba nenkukuta amaziga ku mutima nenga mu byaddala mukamunu omumanyi nkugambye tuve ku script Biswanka tuve ku documentary tudde mu reality ekwatagana ku documentary oba bonna buzannyo bwaffe stanti tunoonya batwogereko munu apromotingibwe okay aya kale oyo ye Biswanka vijemun yasoose okubanga awulikika ku simu. I think this story is now balanced. Teri ludda lwe yeekubidde. Ekisooka mu mbozi ya Biswanka mistake gye mukutemu nti Moon Avenue ebadde mukolera bukolezi video. Nze ng'omuntu nze kennyini Biswanka okumukolako interview bali ne Moon Avenue oba Moon VJ Moon under
Moon Avenue ne bannamawulire abalala bonna abaaliwo. So I think ezo lies z'okozesezza Biswanka. Ensonga endala gy'agezezaako okuba ng'abuusa amaaso Joel ebaddewaawo gy'owulidde mu Biswanka. Biswanka naawe tukkubamuko ku bituli wogambidde nti stanti ekyamazima kyayongeddwamu birungo. Ekyamazima kyayongeddwa. Ensonga weeri mwafunye obutakkaanya naye kati buli muntu ayongeramu birungo. Biswanka agezaako okulaga nti Moon ye mutuufu, ensonga baleme ziteekinga serious because ensonga zezimu zaali za discipline ezamugisa mu Fangon. Ensonga zezimu zibadde mu discipline mu Moon Avenue. Singa akireka ne kigendera ku mpisa tekigenda ku attractinga muntu yenna alina kasente yandyetaaze ku investinga mwani mu Biswanka. Akyalina okukola essaawa zino kukkiriza nti this is a stunt gye twaplantinzeewo, tuli ku script kwe twagala mutambulire. Yes. Biswanka akonfaminga nti enamba yaziteekayo zize era ya running bookings zize and management Moon Avenue egamba nti Biswanka yaleka numbers ze ku social media handles ze. Posters yakyenerabidde okubuuza Biswanka Moon yalinako logins ze mu devices ze kuba Moon agambye nti Biswanka yasoberera essimu yani ya Moon na loginga out accounts ze. Omusingo yali YouTube, TikTok na Facebook, which means yamuwa omusingo n'amenya office y'essimu ye mwe baatereka omusingo nagwo ne gubanga gunyagibwa mu bufunze nti Moon Avenue ne bamuwa byoya byanswa. Nga maliriza bano ababiri Biswanka ne Moon buli omu ayambye munne. Tukkiriza tugaane business wise Moon Avenue abadde akoze omulimo omulungi eri omwana ono Biswanka. Okuva Biswanka lwe yava ewa Fangon, Biswanka erinnya libadde terikkanga, libadde eva lyongerako amaanyi era nga ne music gwe liproducinga atuuka ku ground. Biswanka Moon Avenue erinnya lyayo libadde lyongedde okuvuga nga lirinako amatu g'abantu mwe ligudde oba oli awo gye litawulirwanga. So it's 50-50 betugenda okyewogera 5-5 buli omu abadde azimba munne. Ekirala Biswanka shows ezeewala abadde nga talina ntambula. Moon Avenue eyina emmotoka ezisukka mu 3. So VJ Moon kintu kyentambula abadde amuyambira ddala. Ekintu ky'akasente mwenna mukimanyi engabana yesinga okwawula kezibe duos zino naki ekirala bwe zitaba duos bakijowero nga basusse mbabiri group bwe oba group ngabana. Biswanka waali leero abadde ali ku level efuna ku bookings mu week wadde 4 oba 3 wabula bisoboka okubanga bwe batuula ne VJ Moon batemetemu omusimbi omu n'alabanga aleeta kinene nnyo oba yaleetera omulala n'abanga aliiridde ku mukeeka wabula ate n'omulala neerabira nti ono ayina kyamukwatiriddeko akasente kano akanyi kasobole okukola ki okujja. So nze ngamba bano ababiri buli omu yayongeddemu ebirungo. Bw'otunuulira Biswanka yeetaaga amawulire, bw'otunuulira VJ Moon yeetaaga amawulire, kuva dda Moon yeetaaga ayagala amawulire ng'omuntu era kuva dda Biswanka ng'omwana okuva yategera industry ayagala nnyo amawulire. So bagayaayaanira 50-50. I think nze ogwange ngukoze mbawadde 50-50 then nange mumpe share mumpa ki kuba oli amusingo yaguwaayo n'agubba temumpa musingo gwa kunona
naye ate kakati Moon saidi agenda kyeka kumpa kuba ate mukamuno alabika ayina ekisa musindira nnaku ndi mulwadde tulabirira abalwadde ne bamalako ekiwubaalo kampani ya Muzeeyi Magala then kati Biswanka bwe kiba kituufu ng'otagalira mbakazi bakulu myaka 4